Gwe Junior ono Madubala obansiba yampako statement sebo nagamba banse paka myaka 10 naloza siveyo nekati kubana va yawulira swalo buliwe musanga dduka nedda Kakono olaba nze chikwata kusango dduka nakusanga ku papazi katodduko tomerebe kati ovuma mama wa Junior nga wavuma mama wa Gulavite mulekera ovuma abantu so bantulugunya Kakono lwaki Junior nze sikyavuma abantu kati nvuma binkwatako sikyavuma abantu Junior oshegeera nze naloko pressure wagendayo n'omulaba pressure nagenda mumanya buli agenda olaba pressure bamukwata buli agenda olaba pressure bamukwata nze byantabula sebanga ko musiko buli agenda omulaba ko bamukwata buli agenda omulaba ko bamukwata Aba Uganda government bannange pressure agaye pressure alina obuzibu ku muntu bamutwala luza mutwale butabika oshegeera Junior ono Madubala munaku yampayiriza napako stanyanga abansi emyaka 10 nga ninga se omuntu Madubala tibakusonyeyo olunaku bali kusiba ndisala embuzi n'enjirya nemba sente sizina ndizeewola aganyawo okuda kuberia mange ono Madubala bali mukwata nibamusa Madubala nkuina kempana omwesi nikire ebinyo oli musajja muislamu newe isabu binyo oli musajja mu binyo oli mu binyo Madubala nze Madubala siri kusonyiwa gwe nze kuvana laba statement mwankolako olaba oyo gundi oyo si oyani mwakola na interview mazima gaka ne munkuba novuma bote ngata mmanyi gwe Madubala ogwo omuntu okukulinga flampe wavuma nati wali ovuma nze sivuma gwe Madubala wali wakusinga ovuma nyengeri gyovuma mugetoga tovuma Junior ono Madubala tavuma by the way nze sivuma mufango oli kalikango chiva bakugoba mufango Madubala bamugobayo bachigobera ku gate ate yali akoze bampachi yuyo bamugoba kalikango omanyi kanyoka Madubala ke yambazo okufira bali bampachi omanyi Junior omanyi kanyoka Madubala okalaba ke yambazo okufira ochegira kalikango kadeni kazunga kalinga mukoga mukanzu kazunga nikadeni ochegira Madubala wewe umuzeko kati deyo mufango tikutie deyo mufango nyolabe bagenda kufulumya gwe buza ko jakasita kibamu sina budde bw'abantu bensinga me brand singa kati aliye no musinga kati gwe Madubala aliye no musinga kati gwe toina chenyana weremereddwa Madubala nawo sabirizo linganzo omukono ogumo osiriwala Madubala toina choina lekaga osinga kyali yeni gwe Madubala kicho singa so unyaka mwaka malo kunywa kucha siku unyaka mwa kicho singa ali yeni nze njaka Madubala ngambe kicho kyesinga ali yeni skin ojianti wagira Bobi Wine ojiango gende wa alien skin kati kiuda uwo gwa kibola bakugoba mufango nyibwa gwe bakugoba ate toli dayo ze nkulayirira Madubala sokuta mufango tosobola Kakono bakusasude tebasasude nze tebasasude ne Madubala onyiza oli kalikakwe oteka ko bukofira tomanyi jogwa ojianti oli wa fango ojianti oli wa people power ojiba simanyi oli wati ogwawe watufu Madubala munange nakamala okusiba ebigambo nina bitono twale oli kulya obukoko bw'ekitundu obukoko waliwo oguze obwalaisi kweyagala otumanya oli kulya bukoko weewagisa akatanga ekintu kyolina ekyobugagga Madubala nekakaliako abali kujjako ekintu kyolina ewo ekyobugagga kitanda kyobola buli wokola vidiyo buli wokola live olaga kitanda tolina ntebe ewo kalabe Madubala tolina kyoli oli feriya tolina kyoli gwe Madubala tolina kyoli Junior oyo Madubala omulabe ekyobugaga kyalina ewo ekitanda buli wakola live nimbye buli wakola live ku kitanda kolire enkoko ku kitanda kolire emmere olira ko di mu ntebe zewuwo buli kaseera ndaba buli wakola live ku kitanda kolire emmere zayo sense empereza yanga abantu bajagala babo babuze Junior nze singa empereza nti bajagala singa nafadda ne wendi Junior ne bamwaga ne gwe Madubala tolina gwe Madubala netaka bakufera Madubala bamufere ettaka Madubala tebakufere ettaka wachi wali okaba omanyima Junior kati juzi naje nali Madubala wachi bamufere ettaka kyali wekiti Madubala nga bamugamba kubakalango tukoleti tukuwetta ettaka kubakalango ka mwezi mulamba ne bamuwettaka oshegera eyali amuwadde ettaka Madubala yakola weekend Madubala ngaleeta omuguzi oshega manyi Madubala ayaganya osetalinga Madubala sente zigenda kusuula ewabi
Madubala ngaleeta omuguzi ko omusajja mukubidde wiiki emu bateseza mwezi mulamba oshege yaleese sewo atunde ettaka ly'omusajja nga tanaba nakola batiktok ati muli bakumpanya nze sitole yo Madubala ngimanyi gwe kyolina omumanya nze nkumanyi nnyo nze wagenda okumpaako obujuzi nga nze nkumanyi nnyo omutwe gukulinga box Junior buno Madubala buno bwe butulemeseza Uganda yaffe ogenda mu maaso kati Kakono obuzibu bw'olina ne Madubala buvaawa tubutegeera olwaleero obuzibu bwennyina ne Madubala nze we nali eruzira amawulira we nali eruzira obuzibu bwennyina bono yalema okuneetondera osigera nga Gravity we yalema okuneetondera oyandisa pupo ye namuleka kubanga kale nali njagala nkufune obwenkanya neeto neti yaneetonya namuleka awo wennyini Kakono ekituufu ekintu ekyo Gravity yakikola nze ebya serious nze sijanyako nze Junior bakufa obakola kichovoya nti nayogera nze bandisa pupu bya serious nze sirimba sefera sinonya konte sinonya kumanya sinonya yakulisa B yes namulya ekyo sefu oludda kugenda kulya B bana musibo namulya nze sirimba naye nze kinali njaga kiri ekintu eki Junior singa Gravity yantukire se wanambuya nangamba abasajja kibinye kyakutukizwako kisegeera kibi Junior nali badde mu mativu ne staff na bwenkanya mpagi ya government eriko sina bwenkanya bwenfunye Junior ndi munyivu nnyo nga wokyulira abantu banjerega nali lwaki wali ovuma maama wa Gravity ati namala neneetonda Junior ensobi zibaawo Junior kyogamba gwe tokolangako nsobi sobi zibaawo munnange neetonda naye ekintu ekyantukisako kyekirungi ennyo kiri munnauganda ate era byonna gwe aba wabyereetera gwe maama wa Gravity nange ndi munnauganda nina okufuna mba njagala nange nfune obwenkanya Junior kiringa banavo ne bakutokyalinga nga abakutokyalinze oshegera ng'ate amateeka weegali ate ne batutokyalinga mutali ne bakumetteki nga mumenyi bw'amateeka nze bankola tokyalinga mu bumenyi bw'amateeka singa bankwata ne bantwala nga tebantokyalinze nengenda nga bankola naye bo balina gye bansosa ate ne bankola bye bankosa ate bamala ne bansiba okitegera Junior kati Gravity wamuloopa mu b'amateeka nti yakuliisa B ebyo nakyogaba amateeka boti balaba ebintu byaffe bineeno naye nze nagenda neripotinga ne munange sirina nnyo obusobozi sirina busobozi Kakono mpuliriza bulungi wangi in law court we have something which we call inconvenient in law yogera Luganda nze saasoma naawe saasoma yogera Luganda and that's why tonasiba Gravity naye you can arrest Gravity omutujju in fact ogambye eki that's why you can't arrest Gravity omutujju because yakulisa B that is a case a murder case yes a murder case never nange ebintu byange bakite munyamba ko Junior oyabaloya bamalaye nyamba kune soka tukwate omusajjo eyabisobi tumunonye Junior tumukwate Junior nyamba Junior boy nabaloya bamaze sina baloya wangi gwe omuntu okukulinga box yogera get for me some evidence then I evidence take you to my lawyers Junior difference je nina esaba zibankwala nezibantusizamu bwe bukakafu bokabwe ntandikirako no I have I want proof bino yogera video na sasoma ye kino kimadbala kibadde kyogera lulimi Luganda sasoma okay let me try to speak in Luganda tulizibu na like video nga video nina obujuzi bwentandikibwako bwe nina sofa esaba zibankwata ne ku kyalo gibanzija esaba nzimanyi bulungi n'abankwata bali fake tebali basiimwayi buli kimu nkimanyi bulungi subhanallah did we take you to Butabika because you are confusing my mind setaga Butabika ze yogera limi ze setaga gwe Madubala ze setaga Butabika bien jogera mbikakasa anko wanji bien jogera mbikakasa
Kakono bakyakusuza nnyumya n'omuntu gwe bakyasuza. Tuweyogeza Junior. Kati Kakono tebuvuddekaawo Sefuko bamulumbye bambi naye era bintu bye bimumbu yavuma ba kamiliyoni. Nabyo wabirabye. Nabirabye ne Sefuko nze Sefuko kiyakola saakiwagira nange. Yakola kibi nnyo li family yavuma ebaddewo nga ne TikTok tenajja. Kyogamba manja family etambulidde ku TikTok music waabwe yenna. Ebadde ngao Sefuko kiyakola kibi era nze saakiwagira. Sefuko yankubya n'essimu n'angamba sidamu kwogera kuli nyaye n'eki yakola kibi oshegera. Wavuma muganda w'abali kibi si kirungi nange nkimanyi nakola ensumi naye ate Sefuko yagaana n'okwetonda. Kiyakola yajjayo bujja video. Sefuko kiyakola saakiwagira. Kyali kibi kubanga yavuma family y'abali. Tuli kulumbe tusiika. Let me tell you, gwe wenna ali wano ku TikTok Kakono otera muve mu bino ebintu mbu Bobi Wine bwansasula nze soovuma President Museveni. Museveni bwansasa nja vuma ono mugende mukole. Kati Madubala kankubuuzeemu. Madubala kankubuuzeemu. TikTok wano. Madubala kankubuuzeemu. Gwe kyogamba sikola kyogamba ndya ku TikTok. Kakono okola wanga buli kanaku okeera ku live. Okolera wa. Ate live data gwamungulira. Omanyi gwamungulira gwenkozesa live. Toyogera bintu bya kisiru naawe. Gwamungulira data gwenkozesa. Wemankira ku live dembe lyange. President Museveni yampe dembe okola kyenjagala. Kakono, you didn't even have work. Put a respect in their name, please. Put a respect. Madubala ulira nawe wewe respect. Ebintu byombuza bya kisiru. Kankubuza mu Madubala. Nali kubida kese mnyoga Madubala njagala mpaku data. Do you remember that day when you called me that the landlord is going to chase you away from in the house? Paliba komo nyumba nekugamba Madubala soko mpe kusendeze nyumba. Yeah, do you remember? Jiyogeza amazina Madubala atuwekwese. Bali bangu yeko mu nyumba nenga Madubala mpaka kusendeze nyumba nawe weremereddwa atompe senteze nyumba. Do you remember that day Sadia was chasing you away in her house? Ate Shadia goyogera kulira. Shadia goyogerako Shadia goyogerako mukazi wo mumanyi nnyo. That girlfriend which is having Say girlfriend gwe Madubala nza bakazi benkwato eza bakwana oli wansi wange ndabo obuchere bwobera n'obukazi obite bikwatagana Madubala bakazi benkwana nze ndi IRF Shadia wange mbadde ne badde omulaba badde mukyala mulungi tolina mukazi gwali obedde nenga wa magezi olinga Sefuko ne Sefuko abya n'obukyala tebukwatagana bonna bubi. For me, I have a big bums girls. I have Junior. Ono Madubala Junior mukazi wange badde omumanyi gwe baddenga na Junior mukazi wange badde omumanyi Shadia. Tomulabangako. Abadde mukyala wa amaanyi akubisa buno bwa Madubala babira myundi nga 10. Ekyo kimadubala kikwanangako mukazi wa amaanyi. Okulanga ekizikiza naawe okwane muntu olina essimu otaddeko n'ekitaala netovaayo. Obadde gwe Madubala tolina by'ongamba. Madubala kangabe ebintu ebigambo wammanga. Madubala kangabe ebintu ebigambo gwe kikutawaanya. Omanya kikutawaanya bakufera ettaka. Tolina ttaka, tolina kyolina, oli munaku olinga nze naawe ovuma nze oli munaku. Madubala oli musiraamu. Jangu omusiraamu ojja kukyuka n'omukono ogenda gufuna. Nze ndi musiraamu. Nze ndi obadde ompita mukafiri. Ng'ogenda kuva wano ogende mu bba. Wandi Junior. Kakono kakati ba TikTok okubagoba ba TikTok okuvuma abantu kati nga gwe Gravity yakuliisaako ne B Sefuko bangambye bamulumbako awo ne bamukuba olowooza ebintu bino bijja kukoma. Bino ebintu bigenda kukoma nga ffe fenyi ba TikTok twetereezeza ba TikTok ffe basiru nga nange netwaliddemu. Ffe basiru. Bisobola kukoma nga mukeera wano ku TikTok we mubale ekiddako. Ate we tubale ekidda Madubala kyoga kati gwe otulaba otya. Omanyi Madubala weyoge gwe otulaba otya nti nawe oyogera ku TikTok. Ate Madubala nawe olya ku TikTok. And then I come on this platform, I see Lama trying. When you talk about someone, omanyi mu nsi z'ebweru nti bw'oyogera ku bisiyaga they can pay you.
ate kati gwe Madubala oba oyogera toyogera bintu bya bisiyaga ate toyogera mbu ate simanyi ku bikibeerako bubeezi oshegera nze ndi musiramu nesikiririza mu ebyo n'okubyogera Madubala yaloza tulya ku TikTok tetulya ku TikTok Ramo kuvuma abasiyazi goraba nakyo kirungi kwa era ba TikTok bagamuvuma abantu era muvuma abasiyazi kirungi nnyo lama agoba abasiyazi tetwagala abasiyazi ffe kyova ne President Museveni yateekako omukono era omuntu waba musiyazi avumibwe atekewe kalabba avumibwe tetwagala busiyazi wano mu ggwanga temuyinza tujja omanyi omukazi engeri gy'omukazi obuwomi kati oŋŋamba batya ati nze nzire simanyi ku buutu ya musajja munaye onzije ku buwomi Junior wasuze otya eyo bulungi Saalongo Junior ensonga y'ebisiyaga ogiraba tesana yado gidiscussingako mu ggwanga lyaffe lino kuba eggwanga lijja kuggwawo tulina ebizibu bingi ebyokudiscussingako kati ebintu by'ebisiyaga bitambule bigendere ddala walawala gwekyo ku bakazi abali muno namungi w'omukazi ali muno mu ggwanga ddala okulanga ebisiyaga tubidiscussingako olwayo kiba kitegeeza kyolowooza nze nyina abakazi kumpi 16 nga naye sinnabawowana kubawo ng'ojja ku Kakono omuwulu ddala mbuto gwe Saalongo zinakugamba nesonyiwa lekera okumpita Saalongo nakugamba ate Saalongo ntamye kunsanga wantu notandika okundetako olutalo saagala kundetako olutalo nze lwaki buli TikTok alinako olutalo saagala ntalo z'abantu nze ndi mukoowu Saalongo tomanyira siri muwulu munno anti onjagala n'ebintu byoyogeza yekera okweyogeza ebintu byonsanga ku live notandika okumanyira Kakono muwulu maama mpa ku muganda oba oyinayo anti ndi muwulu tuli ku live y'omusajja n'omutegeevu maye gyatugenda empola ono omusajja nze Junior nali nkuvumyeko naye Junior osobola okuvuma nze Junior tomanyira Junior osobola mu kuvuma Kakono tansobola antya maye saatuwa omusajja ono ekitiibwa kyemba nensaabusabe Kakono mbale njagala kubuuza mazima olina omukazi ate omukazi kyogamba isi kati nina omukazi kati mbuki kati Kakono mbadde nsaba ebisiyaga bigendere wala bweba nkuba egende etonye mu malungu kati nze wali omuntu ayinza okunzija ku enkudi ogimanyi naye kati mukulu Madubala Sebo ogamba otase kiri ku bugumba bwa nkoko ndi ku bulungi Sebo ogamba kyeyo ndi bulungi Sebo Junior nkwagala nnyo era nkurespectinga nnyo era nkusiibudde Sebo beera bulungi omwagala nnyo omuwadde kaki obusajja obunaku omuwadde kaki omwagala nnyo bannaye Kakono oyo Saalongo alina kyakuwadde Kakono wandisewo pressure bambi nategezeddwako nti bakyaganya omuta so kati ebintu bya pressure obirabawa nabyo kambikubuuze kubanga goli TikTok obimanyi nnyo ebintu bya pressure nze mbirabira ddala bikyali biwanvu nnyo bikyalina olugendo luwanvu kubanga abantu abamu baddemu ne bata pressure ate balimu waga bamusibe banze ndaba ddala abantu abali ku pressure musiba bamaanyi nze naliyoko mu koti nakagenda enfunda nga 2 nva kubana Madubala tebalaba basibe babakuba bukubi naye nze naligendayo ku lwa pressure aba TikTok tweyagalize pressure yadde yakola ensobi naye ate okumulaba tuwali kyekikujjako pressure mukomera agundi Katikkiro bamuwa obwa Katikkiro obijjawa ojoli Katikkiro oyina yali bakugamba ti pressure Katikkiro pressure mulalu ali eno muki bayitayo eno gibajjanjabira abaliko obuzibu bayitayo mu ashing base manyi biki gyali gyebamusibira Maxoni be kati gwe Madubala ogamba biki Maxoni be gyali oli mulwadde wa mutwe bambi naye baŋŋambye gyali eyo mbu ayinayo abagoberezi mbu ye kabaka waayo abagoberezi yatuuka eri yafuna abagoberezi mbona ayinayo abantu eri gyali alikola bwakabaka
Mbujali alikola bwakabaka. Yeah. Yeah. Era Junior, chenjala okugamba pressure, ebya pressure byo. Poza akoma odi? Ya akoma odi. Simani. Nga tugenda kulamaga. Tuddamu ddi okulamaga. Mwana, nense njaba skwate mono Madubala bamusibe ko Madubala maani gwe. Kadenze ngogenda kunkwatira wa. Era ogenda kunkwata otya. Kadenze ngogenda kunkwatira. Naye nja kusajja wettaka akusibe muko. Mwana mwina gwe kakati usafuko nenga bamukuba yali alimba safuko bamukuba nawulira nti bamukuba abaana abo ndabira ddala wali wakakodyo basoka gaba bamukutte ate umanya ate bamukubye abuza mawulire gaba balinga tebamanyi bamanja family nga bakambwe bajja mukolako bali bakambwe safuko yagamba alitavuma bo ate yali tavuma Olivia yavuma muganda waabwe ate balina muganda waabwe simanyi balina omu siwe kiri manja family balina muganda waabwe muwala omu safuko gwe yavuma yeti yamanya safuko atemba alayira safuko gwe yavuma ti yamumanya yayogera bwogezi yali tamumanyi ensobi ya safuko yakola mu ensobi awo yakola ensobi y'amaanyi nyonze ensobi ne mana Madubala ono Madubala chichi tonakuta pitandye yidi muganda wangi ni musiramu munno ate obwedde onvuma Madubala nedda jasingina kwagana okunetondera Madubala singa wasika no netondera nze Kakono nkwagala by the way nze njagala abantu oyagala abantu nenze tosanga Kakono ngamba Kakono kitufu ti nakukolako ensasa gineso atagambye mu Kakono limusiyasi muze ni musiyazi anyanganze ni musiyazi abo bantu balalo banyinako mpalana banyinako empaneza abantu banaganda nze sibalinaako obuzibu nze mbalaba bulabi nze sibalinaako obuzibu guys era gwanvuma ku riskiyo Junior anja kwata omuntu musibe yasookera ku gono gundi yasookera kone yandisa pupu yakusookera kone yandisa amazi yakusiba omuntu nkyanonya sente ngenda teeka sente zange mu bantu wano nsibesibe buli muntu yena yantulugunya nze ndi munyiivu nnyo Junior nze omuntu alidde amazi tasigala kyekimu entegera yange yanafuwa kuva onalya pupo nanafuwa omutwe gwange gwafuka munafu kati tewalwala ndina mulwadde sinala agenda ku check up netaga check up check up kintu kikulu nnyo Junior simanyi obwongo bwange bukyakola bulungi olusinzani ngambo bannalaluko netaga check up kirabika netaga check up batita check up gravity no genda omulope mu kooti nanti sinafuna sente kooti yesanyisango ina mwaka sente Benzo ogamba ki the ben Junior wangi Junior ndi bulungi oli otya Junior jende Maria kasooke naawe neyanziza Junior ogamba otya jendi sina mutawaana ogamba otya Junior ande webale kubeerayo nsanyusa okunkyazaako ku live yo Junior abantu abo bafuga otya awali Kakono obafuga otya Kakono jogaye kubye nnyo Kakono ye muntu ne banange njogeddwa naye mbadde nsaba Junior mbadde nkusaba nti mazima Kakono mugamba alekeraawo okuvuma ebigambo byavuma mwana mulungi bambi ate mwana muto kitegeera alekeraawo kubanga olaba ali naawe ayinza okukyusa embeera ati mumuwe ku ssente akyusa embeera bandisa n'amazi netaga check up bannange netaga check up Junior bagamba abo Kakono Junior nti bamuwe ku ssente
mumuwe ku ssente akyuse embeera. Kyogamba nti mbeera mbi yemwogeza ebigambo ebinene. Obwavu. Kuba nti ndi aido Junior bano bagambe nakola muri capital. Okay, kale Junior y'ensonga etegeerekeka. Kale Junior wulira ey'ensonga etegeerekeka. Naye ate juzi waliwo omukyala gwe nalaba omukyala abadde amuwa ku bintu mu dduuka ate yamuvuma bubi nnyo. Oba tebyali bituufu. Omukyalo yali Nyabo soko owulire. Omukyalo nali mbeera ne yali mukazi wange naye yavaayo n'andabisa naga yabadda neti yadde katika Kakono mpulira. Yali tanteka ngamu yadde ssente. Yali tanteka mu ssente omukyalo oyo. Yali alimba. Kati Junior tumukolere ki Kakono mbuulira? Kakono yagala bakolere ki? Yaba bampe ku ssente nsooke nzijuze kana akaduuka kange mbeere bize. Kale Junior atuwe ekyokukola. Junior tukole tutya ssebo? Mpulidde ssebo. Mama Kakono muwe ku ssente ndooza alinawo akaduuka akaawa ayagalamu kapito ndooza mukwatagana n'omuyambe. Ya Junior, Mario na akola. Sijja kwatagana naye kampite gy'oli. Mama badde Peter Jendi. Olwaki? Lwaki oyampaayiriza sirina na kyendi munnange, sirina kyendi. Just olina buyinyi mutima mulungi. Lwaki ompaayiriza kiki ekinfaananya? Mukyala Maria mutugenda kwenoonyako for the business issue. Mama kakati Kakono ono omuyambi otya ndooza akitegeere bulungi nnyo kubanga akyusa obulamu bambi. Ayinawo ka business ke abulwamu capital. Kati Junior. Junior. Nanga ayogera naawe sirina nnyingi nnyo. Siri mama fiina. Naye nange nkola mirimu gya capital. Ne bwa omulimu gwe sigutegeera bulungi, ne bwe gubanga gwa busente busaamusaamu, osobola okumuwayo akatono n'omulala n'ayongerako sigamye nti nsobola okuyimirira mu bulamu bwe bwonna. Nedda. Nina akaduuka kange nange noonya 1,000 ku 1,000. Tolaba oyo mwangu nnyo. Naye ng'ebintu by'okuvuma abiveemu ajja kubeera muntu mulungi. Kati gwe mama obadde Nnyangu Junior kati tukole ekyo. Mama gobadde ogenda muyamba oti ave wano ng'akitegedde. Anti kati Junior ambuulidde n'agamba atunda soda wa mutwalo ndowooza n'amazzi ebintuntu kirabika edduuka likola buntuntu ng'obwo si kyekyo. Ebyo mulimu firiji mwesanyusa mu bukapito. Kati ayinza okugamba nti ne bwompayo katoni za soda 8 n'ompayo amazzi ebokisi 10 n'ompayo emigaati 3 n'ompayo okitegeera obuntuntu bwe butyo. Okay, mba neyanza bambi. Sirina nnyingi sijja kulimba nti nja kuyimiriramu. Nange nina ebyange ng'omuntu. Kati ate nze mami onkoze otya baaluseke combination tuliwo babiri. Nedda mukwano sirina kyendi mu nsi muno. Okay bambi nenga tweyanziza nabanga bituuse bambi tujja kuba tweyanze. Kakati mbadde njagala asigaleko kuno akwe namba ye Kakono mukwatagane. Yes nendoza network bambi emusumbuwa. Mami nkwaka namba kange. Maria avuddeko. Maria namba yenjina abancha ajina. Kakono kakebere Kakono ine namba yange.
Sijina mukama wange mbadde nsawo gintere muka box wano kubanga nesimu eri 070 nako 070 96 070 Juni yasoma mu Uganda saasoma 070 Chenda mukaaga 070 chenda mu mukaaga 15 Juni yangate wese 070 chenda mu mukaaga sorry 070 chenda mu mukaaga ana bananga bajiwulidde mu gipandikire mu comment wano ana 15 yeyo bakikuwandiikidde awo okay Junior kyakabi so naye nga banange Junior nze jakyusa obulamu nga woogambye Junior ngenda kyusa obulamu nze janve katola Madubala obulamu bwalimu sibwegombangako Madubala ali mu bulamu naye akuba oluseka alinga nze de Ben anje mukama wange nze mukwano nina sente Madubala akuba oluseka alina omukono ogumu kyokka mikono ebyo ojanga agamba mugende mukole kyokka naye banange Madubala Kakono ogenda kukola nnyo okwenkana nze okyakola weetaagayo emyaka nga 2 Madubala kyabika nedda ate gwe oli wukyako okunsinga embeera gy'olimu Nekomba power tulabe I have 2 million Kakono abantu basomere enamba yo bakuwe sente enamba y'essimu bambi erizo 7 56 nkaaga 3 7 enamba y'essimu erizo 7 56 nkaaga 3 7 erita na mmiro bambi twakujjuza wali kaduuka nange mbeere bize banange tukyusa obulamu bwa Kakono Kakono muweereze sente ave mu by'okuvuma abantu Engineer Amon Yes. Gamba. Enamba Junior cheka network exam. Wangi kwendi. Hello? Yes, Junior gamba chi. Jendi ogamba otya. Iburu. Enamba erizo 7 56 nkaaga 3 7 No. Engineer. Engineer nkutadde. Sina buddogo. Anti. Wanti. Tesa tuulire. Deni yankwagala nnyo. Ninkukunda munonga. Ebale. Kakono gona ninyenda kugira kinamuhayo. Bitu ninyiza kubanza nkisindika hasime yawe deno kimuhereze. Mama mbadde nsaba osindike ku yiye. Nsindika aha yeye. Tukyusa obulamu bwa Kakono no. Ninza musinchira bita reke guma nahemura reka guma najuma abantu. Kakono, you have a very big chance kufuna sympathy from the people being a reason of your the condition of your hand. Konka kokwemera wajuma abantu nibakuyaho no kusasira okuyamba. Understand? Ejo sympathy yokubera no hano ko mukono gwawe, then you gain it from us. No iza kujiruzinga reason being you are in discipline.
So I will send you something before tomorrow. Before tomorrow, I will send you something. But please stop that behavior, okay? That's all. Junior Mirundi, I love you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. Madubala. Yes. Olutalo okukyusa obulamu olulaba. Njagala nange akaduuka kange ak'engatto akali ekisaasi. Enamba yino Let me tell you guys, thank you for fasting. Birasa Allah subhanahu wa ta'ala atusasule mu ekirungi mu ekyo. Bismillah. So basira kiro y'omuceere omuddu abataso agimalawo. Ndi ku mugaati. Mugaati. Naye kino kyengera nnyo kuba waliwo bangi abafudde, bangi bali mulago. Naye nze Mungu ansobozesezza nsobola kubanga nga malako. Ositegeera? Junior, omuwala yagambye kutoola shahada. Omuwala oyo akwagala oba? Nina abawala bangi banjagala. So, okay, no government. There is life after this TikTok. Abantu abamu bali wano, they are abusing some people. But you know, omuntu go abusing encha agenda okujja mbuzibu. You don't know tomorrow. You understand? Do your things in silence. Abasatulula, you know? Let people talk, but know yourself. Mumikwano gyolina. Madubala. Embwa akyerekaanirawo. Olunda embwa. I have my dog. Called Madu's dog. Wanji tata. Tenafuna idi. Just bali mugiteekateekera. Please. Madu, calm down. Uganda. Hey, stop it. Ani atawanye embwa yange. So, soke Junior tuweya abantu edduwa. Then oluvanyuma nze ebyabali abantu ababikula sigenda biyingiramu ezo astagfirullah. Kituufu haji. Omanyi teri muntu agenda kuwa kitiibwa nga gwe tosoose kyewa. Era abantu bajja kujja bakugambe nga tetukyakulaba wali oyagala kundabawo. Bajja kujja bakugambe music wo nga tatambula. Music Katonda yamuleetera ajja mumutambuza. So abayimbi abali kuno nga waggwamu amaanyi waggwamu essuubi, funa omusaalo oba funa genda osabe wekka. Kuba nze ne bino ebyokugenda mu mizikiti ebyo simanyi kugenda mu church. Ndaba ng'osobola okwesabira. N'osaba ky'oyagala ate Allah n'akikuwa. Yadde bakama omukisa guli wali bakuŋŋaanye naye ate naawe osobola okwesabira, you know? Kakati mwenna abali kuno nga tonnaba kusibulukuka oba kulya gundi mbadde sawa muwanika emikono tusomeyo edduwa nga 3 oba 2 kati tusimbule.
oba Kasuku gwali Kasuku yabadde agambye okusiramuka omwaka guno gwali Kasuku gwali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبا الله tuonye saba Allah sasira bakadde bafa batugendako saba Allah batukube kokolo bajemma kuboga fagali ziki ai Allah watutona nga tuli breast ne banji bali eyo bayi ya connection kwecyango kutujja ko byetulina ai Allah kume ebintu byaffe ai Allah kuma abana baffe ai Allah kume ebisolo byaffe ai Allah kuma abakyala baffe abagagga bali eyo bagala okukozesa abakyala baffe olw'okuba ffe tetulina Allah ai Allah baswaze abantu bali eyo bagala owamba amataka gaffe olw'okuba tetulina investment esobola teekako ai Allah babenga bagenda wallahi emotoka egw'ekigo ai Allah tutase abantu bano abatulumba ne batulaga amannyo nti meeru naye ate badde eringa ga brown ai Allah tuyambe otuwa abantu abayamba ne baweesa guno nga gyonna bagiwaddeyo ne batajjaayo guno ai Allah tuwa abantu ne baba babiri oba basatu nkimanyi Allah abantu abasokyusa obulamu bwange ne junior tetwetaaga nnyo bangi twetaaga abantu eizomu oba babiri abangi tebayamba babaseketerezi ai Allah tuyambe ka bizinesi kange ak'obutembeeyi kesisereme kumugoba Allah mbonyebonye nnyo ai Allah nsaba onkuumire mukadde waffe ai Allah nsaba onkuumire maama wange ai Allah nsaba okuume taata wa junior ai Allah nsaba okuume maama wa junior ai Allah nsaba obawa amaanyi n'aba junior bamugendako bawejja naffe Ludausi tubasange nga bwe bali balamu naffe tuwa obulamu obutaggwaawo tusiibye era mu kisiibo kino tusoomozeddwa ebintu bingi Allah tuyise mu kusoomoozebwa obwavu nga bungi naye kati Allah tasente ai Allah oli wa buyinza woteri ze Kampala zibadde ng'emisana nkalu naye nga wetusiibulukuka zibeera zijjudde ekyo kitiibwa kidde eri Allah ai Allah tutaase kuma muganda waffe Amisi Kigundu oyo omusajja omutima gwalina singa tufunayo abalala nga 10 Uganda ebegenda tereera singa tufunayo ba aja Amisi Kigundu abalala nga 10 Allah mu Kampala ebegenda tereera obubbi buggwawo bwonna obunyazi ne buggwawo amabanja gasobola okuggwawo kuba omusajja akuwa miliyoni nga takulabanga nako nga takumanyi just nagamba genda olyera ki oyo omujja wa Allah tukumire mama Fina omukyala akwate miliyoni 5 nga takulabanga nako nagamba genda otandikewo tukumire Aji Yasini ne muwala we gwasinga okwagala Zoya omuwe kuba buli w'omuwa Allah ayongera n'atuwa buli w'omuwa Allah ayongera n'atuwa bawaabo bonna benkugambye owe ne baganda baffe bonna Misaki muwonye okugulu ajaluna muwonye ebirwadde ebimuluma lule owa pakalasiti muwonye ebimuluma Jofule Lutaya bawonye ebibaluma Bobi Wine muwonye ebimuluma President Museveni muwonye ebimuluma ai Allah buli omu aba n'ensalawo ye naye nze siwala na muntu byabufuzi kubanga Allah gwaleeta abantu abo mu bifo ebyo ate era gwabatwala ai Allah tuwe eggwanga lyaffe litebeekera emirembe basisita bafe abagenda okuba ekyeyo obawe obulamu obutaggwawo bakole ssente nga balina bye bazikolamu sisita wa Junior omuwa omukyalo omulungi Junior omuwa omukyalo omulungi atasaba ssente nga tanatuuka na maka ai Allah tuwonye abakyala abasaba hijabu nga talina yadde omwana gwe yali akuzaalidde naye nga hijabu
hijabu gyasaba ya mitwala na subhanallah ai Allah bakyala batunyigidde olwa hijabu naye tetusobodde zigulo baba batuchawe togenda kunjagala lwa sente njagala nga bwendi sisobola kulimba nti nina ate tutuuka eri nga sirina onchawe jangu ng'omanyi Madu otayina jangu ng'omanyi Junior otayina nga mugenda tandika Allah abasitule nsaba okuume bonna bannabyabufuzi mbakuume nsaba okuume abasiraamu baffe aji nkata omuwejjana Allahumma inni nasaluka aljanna Allahumma inni nasaluka aljanna Allahumma inni nasaluka aljanna nsaba okuume owe sekamuzate jana yali musajja atali kigambo kye Allahumma inni nasaluka aljanna radio moze omusajja yali ayimba neggono omuwe jana Allah banji nnyo abantu bafa abatugenzeeko banji nnyo bonna bawejjana ai Allah twafirwa mukadde waffe weni BS muwejjana atuule n'abo abalangira ab'essimu yatuterawo platform eyo tusobole okubanga tuyisizaako ebirango byaffe era ebintu byaffe ai Allah tusaasire abaana bano abavuma abantu ku social media n'ovuma omuntu ng'ali waffe 10 billion naye nga gwe just yo emia okyapangisa n'ovuma omusajja ali biliyoniya mu Uganda n'omutuulako n'omuvuma naye ng'asobola n'okubeezaawo almost paka lwofa n'okwata ekifaananyi kye n'omuteeka mu background n'ovuma olwaka TikTok akagenda okuvaawo enkya mulekerawo okuwaaba ogundi akugambye bino bikwata kuono genda omunvumire nga naawe ovuma obusente bwe bakuwadde ovuma oyo omuntu bugenda kuggwawo. Respect people, put a respect in their name, please. You don't know them. Do you know them? Whom are you? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kachai kawoze. Banange duwaye badde yamanyi banange webale bambi no mugenzi yisima naye Allah musasiro bambi yisima all access jajja godo jajja ichuli nyana genda yeyo Madubala je bazika yisima nzireyo okumulabe sagenda kuduwa tujja genda fenna njagala genda yoko je bazika yisima bambi tumusabireko muganda waffe oyo yafa munange naye bantu uko isima yali tannatuusa Allah bw'aba asazeewo munange naye kisima gyali kati kyemmanyi ali mubaye essimu kuba isima akalaadi tekamuvanga ku mukono tegeera tokaaba muganda wange duniya bwetyo tokaaba leero nze enkyagwe ya bannansi we batyo batwagala nze mbuusa obutwa Junior bw'otamanyi mbuusa ebisiraani by'abantu by'otamanyi Junior singa siri wano bannayuganda babi bannayuganda bayina enkwe gwonyumya naye leero enkya yakusiranya nyumba ya mukadde wange singa yamala dde okugwa bannayuganda muli babi nnyo bannayuganda muli babi nnyo naye Allah abalaba bantu mmwe Allah abalaba siranya munno siranya omwana w'abaani loga kola buli kimu kyoyagala naye Allah abalaba. Rest in peace my brother.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ismail saba Allah kuwejjana akuteke mwaba abesimba tiwalina mutawana ennyonyi yakusalanga nze n'okomawo n'ogamba ayi Allah gwasitula oyina okusitula. Madubala isima tumuveeko. So kati embwa bagiwadde ku mmere. Bwekyakaabo manya akamere kakunoonya obimanyi naawe ebye Uganda nobeera n'emikwano bino bye tugenda ne tukola nobeera ne views ng'enkumi 5 emitwalo 5 naye nga teri n'omu asobola kujja n'agamba Madubala nkusaddaaseemu ente yiiyo genda ottira olye n'abantu bo. Kati abo be bantu be tulina mu dduniya. Kati tonnafuna yakuwaayo ku nte. Neebaza Allah nti nasiibye ng'ate nze neesiibulula. Saakaabira abantu babi. Nga si byangu. Gwe MC Dolini mugamba mutya Abaganda MC Dero gwe ja kuwolu Dero nayo ina noise nyingi oliwa ina noise nyingi kyali kungubo nafu kale eke komawe Anko Madu Sebo Kekiriwo ndi wano muli mutyeyo tuli Junior gamba jendi sina mutawaana mpozi gwe jendi nga wambulako ali mbeera nawe nabo bamusanga ddi Anko Junior nerabidde Junior yotya sewa bulungi ogamba otya sewa ogwo wande tuze kumanya fena labano baraka mlaufuku mkambi following ogamba otya Madubala ndi wano Sebo MC Dero how are you waje mugana nki ekiro tewali naye basajja bange ezo tuuka amaziga gafuusa amaziga baagala tuyikira mu piraawo sibategeera Junior ki ekigenda mu maaso omuntu wayogera ku isima munnanga amaziga gatuyitamu tebolanga nsinabyesuka sikyabyogera nabo nenga Madubala lwaki temumuyita lwaki temumuwa ente Madubala tugenda mu ente Madubala kyekikutawaanya Afro comedy kyekikutawaanya Madubala kwegamba gwe wagenda e UK abantu abali mu UK tubamanyi nga abantu abasiriza gwe Junior bakyoleka kino kye Madubala nkiwalana Madubala batusabira wano edduwa gwe Madubala nkunoonya ate bano abatamiivu gwe Madubala mutamiivu Madubala ni mutamiivu aliwo mutamiivu sebo mutamiivu aliwo
Junior no mugambe nze ndi mutamivu. Bannange Gwenze ndi enamba mutamivu. yange ebiziro 787 Motukide matamivu kati ate. 65 Nze siri mutamivu bannange. Kakono se batukuita batamivu. Nze Kakono siri mutamivu. Ndi mulamu. Lwaki mutamivu? Bana kusaala nze kuolaba mpa ku muzikiti kati. Mpa kusaala. Ngosalide ku muzikiti gwawa. Ye wala yipa kusaala losi yange ine ndatusi. Nenda nabuso nonya mbo bakusala mwaka lugwa kupirawo wabana. Nze ngamba muswaze wetende ku line. Ngambye ekigo musiramu. Kakono. Wanyisebo. Madubala Wanji? kwesonyo batusabira banete. Bakumekinga simanya ate gravity. Lwaki Madubala ampala na yange Madubala yampako statement. ne Kakono lwaki tomujjaako n'asooka n'atambuza akaveera mu bantu. Beera amajini atonzijjaako soko olindeko nsooke nfute mu bantu wano mbabuzebuzeeko.